essanyu ly'ekali alagawala tubagalanya abantu abawangalya ku Bulaaya mwenna mukola kyamaanyi nnyo muweereza akasente abantu baffe mugattako ku ggwanga ate n'okwenlightinga baganda baffe mu mbeera omwe ebyendala naye wadde mukikola ate mu kuvumaganya eggwanga lyammwe nawo mugenze wala ne mulaga emize gye tutamanyiiko ne muba proud ne mubuukabuuka ne muvuma eggwanga nga we mulikodinga nakyo kituluma ku mitima negamba mu bintu byonna eggwanga ne likkuza ssebo n'otuukawo ng'ogemeddwa ky'oliddizaamu divuma ku kamera noddeeri ne weewaana ebirala byonna mwandibikoze naye teweerabira nga gy'ovudde Uganda ekuleze mu mbeera yonna yonna mpaka wootuuse Amerika mpaka wootuuse Sweden Saudi Arabia Oman Qatar eyo yonna gy'otuuse Uganda ekuleze mu byonna by'ogenda okukola Uganda togivumaganya girekeremu katiibwa naye n'oyagala ogivume to the fullest nga weefuulidde ddala nti oli mu Romania oli mu Amerika oli mu please mweddeko teweemalaamu nnyo n'abazungu they flat a lot balimba balina ebintu bingi bye bakuwa n'olowooza you are one of them bakuwa akatabo akamyufu ne bakuwa nnyumba ne bakuwa byonna naye you are not one of them nevertheless ne byonna ne woobeera nabyo era still bamanya nti wajja buzi east to west home the best tubeewawamu eggwanga tuli promoting ekeyo gye tuli mutuleetereko ne kuba investor tonnayomba oyagala muzungu naye walemu okunoonyayo wadde investor olabye bwe kiri ekizibu okufuna ba investor byoyagala bikolebwe Uganda bingi naye gwe ate toyagala kuba part of them nga temunnalaba bingi bitulemye mu ggwanga nammwe mwennyini eyo gye muli wali ba investor bwe yobuuze wakaleetayo bameka okudevelopinga eggwanga wakafunayo investor bameka mu America mu London owangadde mu London buli kintu okirabye okimanyi why can't they do this why can't they do this if you see where we live why can't they do this why can't they do this wali ofunyeyo ku investor yenna mu America wobadde emyaka 2 olaba kizibu kati olaba kizibu ng'ate gy'obeera ate olwo eggwanga mube bakkakkamu tukola buli kye tusobola nga nawe woomaze ebbanga wooli naye nga tofunangayo wadde akola switi g'oyinza oleeta e Uganda naye ng'ate olaba ebibi bingi nnyo mu Uganda toliraba kalungi konna obeera selfish do the needful mubeera Texas wali abagagga ba oiro ba biliyoniya mu London ne mutukubira ebifaananyi oluusi ne muba miitingako zipate naye era tofunangako ku magezi galeeta investor cheap monster kyokka okuleeta investor bakuwa $5,000 egya dola ate ebbanga lyomaze mu Europe tofunanga $5,000 gya dola lwaki tofuna investor n'omuleeta Uganda nosooka ofuna tipu ya $5,000 egya dola ng'ate tebannakuwa birala olaba naye because diri togifaako kuba tolinayo investor tomanyi no investor nawe mu nsi zaabwe olimu weewogomye naye nga you know no investor wali ofunyeyo investor yenna nti Belgium Denmark Sweden Russia Israel yonna gy'owangalira gwe yo si kyangu ofuna investor that's why you have never got no investor love Uganda build Uganda